Amazzi gatutte omugoba wa Boda Boda atamanyikiddwako mannya na mayitire ge mu kibuga wakati. Akabenje kano kaguddewo wakati w'essaawa 7:08. Kigambibwa nti ono yaseeredde ne Boda Boda ye n'agwa mu mwala ogumukulugusizza ne gumutwala era nga ne gye buli eno akyanoonyezebwa. Ababadde okumpi bagamba nti ono baamulabudde obutagendayo wabula n'awalaza empaka era beeyongedde okukkaatiriza nti ababooda bayige okuwuliriza ababalabula. Mugambye nti muganda wange togenda yaawo, ffe tuludde mu Kampala tumanye emyala gino bakyagikola giseerera tolina wosobola kwata. Sosero gatwala Owa Boda agwiriddemu awo ayingiridde wano ate nga bamulabuliddemu n'agaana n'ayita negamutwala tugobyegobyeko eri ne tumulaba ng'agenda n'ayingira ne mu kigono eri nabala ne basala genda eri emabega wa mukwano ne batasobola muta. Bano bakubidde poliisi mbagirawo era n'esitukiramu ejje okutaasa embeera era nga bwe tuviridde mu kifo kino nga Owa Boda akyanoonyezebwa poliisi. Nabaka Susan ku lwa MRU TV Pokopoko News.